ng'ebula ssaawa abasiraamu okusala Idi al-Fitr abakinjaji bakukulumulwa abantu abatajjumbire kugula ennyama ng'emyaka egiyise. Ssentebe mu Kampala Hajji Musa Ssenamuli ategeezezza nti olw'ebbula ly'ente mu kiseera kino ennyama bagyongedde mu sinisiro 10 ng'egula omutwalo gumu 10 nga bagisuubira okulinnya obutasukka omutwalo gumu 200. Erinnyeemu okusinziira ku mbeera nga bwe mugiraba wenjogerera kati eri ku mutwalo gumu 10 naye tusuubira okulinnyako okusingako wano olw'obwetaavu obuliwo ate ng'ebisolo bitono ddala. Azeba na Kampala okukigumira kubanga kyakaseera buseera. Mugumiikirize embeera eyo kubanga kino kikoleddwa ku lwa bulungi bwammwe. Bo abawanguzi abasiraamu mutulira Ramadhan ku Bukedde TV nga begattibwa Coca-Cola baweereddwa ebirabo okuli vocha, chips, enkoko, soda n'ebirala. Medi Galiwango omu ku bakitunzi ba Coca-Cola yozayozeza abawanguzi okutuuka ku Ramadhan. Coca-Cola okuba tukimanyi nti mmwe mwennyini abasiraamu ate abalabe ba Bukedde TV ate abawagizi ba kampani ya Coca-Cola mwe musinga okutuwagira twasalawo tugabane nammwe. N'abawanguzi ba Bukedde TV abadda mu bibuuzo mukazanya akabadde ku TV baweereddwa sente bazikwasiriza ku kitebe kyaffe ne basimba Bukedde TV olw'ebyo bye bakoledde. Mpangudde emitwalo 10 banaye ndi musanyufu simanyi nakumanya oba Bukedde ndigiwaki iza okubeera nga beesiga Bukedde TV kuba ebyayo bya mazima. Nasanyuse era nina essanyu lingi nti sente nzifunye. Ye Sheikh Rebecca Gugu asinzira ku muzikiti gw'amasomero eggumbi kawala mu kisibuluka n'akuutira abasiraamu okwesa akasiira kano betondere Allah abasasira ebigezo bibi mu kisiibo. Kye kiseera okubeera nga twesabira Katonda atusonyiwe. Tusobya mu nsi muno buli mwana Adamu asobya. N'abasiraamu muzikiti gwetwalina kifuma mukono Idi bakugisalira musenyu olw'okuba emisaalo n'ensawo z'omuceere bino bakwasiddwa Patrick Mujuka ng'emisaalo gibadde 10 kilo z'omuceere 100 ng'abikwasiza imaamu omuzikiti guno. Bano basimye ebintu bye bafunye. Barakallahu fiikum, Mungu amwongere abeere mulamu. Nsiimye nnyo nti munnyaniriza ate ne mukkiriza n'akatono kendeese. Mwebali nnyo mwebali ddala. Atamyuka disikazi wakiso Sheikh Elias Kigozi awadde abasiraamu atalina muzikiti n'abakyala abasiraamu ebintu bya Idi okuli sukaali, emigaati, omuceere n'ebirala. Saba Katonda akkiriza okusiba kwaffe era abeere nga nniya zaffe ebyo bitugenderedde abeere nga abituwa. Abikwasiriza ku muzikiti wali Madina ogusangibwa Emmende. Abaazinyi nabo balina roolo y'amaanyi. Abakyala bano abalongoose emizikiti be balongoose emizikiti tusobola okuba nga tusalira abantu abalungi naye nga nedda naye kantandikewo embeera essuula empya. N'abasiraamu bakugende kusimirira Kiyinda ku Land School okubagabira ebintu eby'enjawulo ebya Idi. Sheikh Muhammad Kawesa director y'essomero lino agambye guno osigye omulundi gusoose nga bagaba ebintu. Tuweeyo y'amanti ng'abasiraamu ojja kusigala nga tuweereza bulungi eddiini ojja kuba ng'ozimbye bulungi eggwanga. Mu kiro n'ab'omumembe badduukirira abasiraamu b'omuzikiti ogw'emutungo mbuye bagabidde ebintu ebya Idi. Emizikiti yinza okuba nga mingi naye ate nga nawe gwaffe mwagulowoozezaako yaffe tugamba nti era kikwatira mutima mukulu okugabana n'abantu abalala akatono koolina. N'abasiraamu b'Erwengo bakubiriziddwa okusigala n'empisa nga bebadde mu kisiibo. Bino byogeddwa omubaka Ssenamujo bw'abadde asibula abasiraamu n'okubawa ebintu ebya Idi. Naye nze nga nzikiriza nti obusiraamu eddiini y'omuntu si bwe bubi obumuggyamu obubi bazaala buzaale oba bufuna bufunyi. N'abo omuzikiti gw'amasikiti Muse lwe baweereddwa emisaalo kuba n'asalira Idi gikwasiddwa imamu omuzikiti Sheikh Uthman Mukalazi ne ssentebe omuzikiti guno Nurdin Kiseka gibaliddwa Abuchaze ng'alikoze okutuukiriza empagi ey'obusiraamu. Singa abuyekayeka wole eddoboozi lyange likola ki biritira olina gamba nti Abu nyinayo omutwalo gukwate nyinayo 2,000 zikwate nyinayo emitwalo 5 nengattagatta nesobola okubeera tufuna ki musaala.